twasabira omuwala mu kumusabira bwe twamusabira n'afuka ekiwuka bwe yamala kufuka ekibuka ate twongera sala nezeeyongera bwe twali esaidi zeeyo n'afuka omusota yafuka musota bwe yafuka musota kati omanyi bwe tuba nga tusaba mubaamu n'abantu abatiitiira kati abamu bavaawo badduka bw'omwagenda kiima omuggo kuba ebintu bino kati tuba tuli mu kusaba ebintu mu kukyuka bwetu nga bw'oba nga obiisa amaaso nagenda kuzibula amaaso nga mwala agudde eri ebintu bibuzeewo ne bibulawo ye Katonda kyayagala kumanya kiki ky'olina ayagala kutandikira ku kyokoze eki ku kyokutte yajja n'atula mu pulaani z'oli ye Katonda bw'ayogera ayagala oteekeko strategic then yajja akole ki agituulemu. Alright, atubaniriza mwenna abali ku mukutu guno gwa Unique Media kubeera nga mwekuumiddeko tubagaliza olunaku olulungi gwa lutandika kati ogenda kukola tukwagaliza okubeera nga tokola buli kimu kitambule bulungi gwe yakava ku mulimu naye tukugamba nti kulikayo gwe olunaku gwe lutambulidde obubi tukugamba asaba Mukama akuyambeko enkya lutambule bulungi ate gwe nga lukutambulidde bulungi era fukamira obeere nga ate weebaza Mukama Katonda. Unique Media ye channel gy'oliko Samike ge mannya gange Roland Selima yabeera ku kamera okulaba nga buli kimu okifuna live and direct. JS Medical Hubs bali awo Nansana bakugamba gwe alinamu obulwadde obukutawaanya olinamu pressure sukaali olinamu ebikutawaanya ng'omusajja oba ebikutawaanya ng'omukyala osobola obbanonyawo kwezi ennamba eziri ku screen eziriko JS Medical Hubs eziriko JS Medical Hubs ezitaliiko sizize ezo za Unique Media naye ziriko JS Medical Hubs oba okubako omusawo John ajja kubeera nga atakukwata musajja mulungi mulokole onaakuba essimu ajja kunnyonnyola omunnyonnyolemu ajja kuba nga akweddagala bulungi ate obeere nga otereera tusaba nti awanaakujjanjaba tusaba Katonda akuwonye ojja kubeera nga ate owona naawe atanafuna bulwadde naye nga amaanyi gakutowulira bulungi maanyi obeera munafunafu genda bakuwe eddagala erizaamu busajja obulwanyisa endwadde mubiri gwaffe bawita oba obusirikale era ndiyanga bawita busirikale genda bakuwe eddagala babuzeemu amaanyi obeere nga ebirwadde tebikyakukwata then naawe aluddewo okubanga ate okirinziga ku mubiri still ayina eddagala lyasobola okuba nga akuwa ne lyozaamu obutwa mu mubiri. Kale tukomyewo face gy'olaba ku screen yo simpya ku channel abaddeko era ajja continuinga nga abeerako nga tusomesa ebintu ebyenjawulo agenda kuba yeeyanjula naye nga tanaba kweyanjula ajala kuyisaawo kimu nkugambe nti nkujjukiza buli gondeeta ku channel omuntu nga ggwe oba nganze assa ali emmere alina ebizibu alina weaknesses ng'omuntu so ayogere byayogera jamu ebikuyamba ebitakuyamba bireke tomuteeka mu kifo kya Katonda nti ayogedde kati siddamu bendeeta wano kusomesa wuliriza yiga weetegerere Mukama Katonda wo otherwise wotetegerera Mukama Katonda wo nowo omukisa abantu abalala be tuyita abasajja ba Katonda we bakubbanga ne bakoye bakukoze ate toyomba mukulu Edi Owanjisebo ogamba otya jendi njala osooka obuzeeko ku bantu basajja ba Katonda tutandikira basajja ba Katonda babba abantu basajja ba Katonda in court abasinga bakozesa that advantage okulaba nga babba abantu oyagala neyanjula nze njala kweyamjula nakapera okay neyanjula amanya gange ze Pastor Edward Mugisa wagule nyeyo Mukama ekitibwa kyonga kingi tukuwe ki Mukama ngafa abaana b'abantu otujje wala nnyo Yesu abalala otujje mu kasasiro
abalala otujje mu bwavu, abalala otuwonyeza kufa, tukuwe kimwe emitima n'okusinza erinnya eryo, kubanga byonna byensi eno amazima butaliimu. Haleluya, haleluya, mawanga gonna gasinza gwe, osana osinzibwe Mukama, amazima wawangula. Yes, amayaga nga mpita Pastor Edward Mugisa, mba mu Spiritual Purpose Gospel Network. Mukama yatuwaddeyo obuweereza bulala tubuyita Charity Africa Foundation. So tuli mu kuweereza Mukama, tuli mu kweyagala, abantu balokoka, eggulu lirespondinga. So twebaza Mukama ku lwekyo. Njaga kwebaza omukulu Samike ne ttiimu yonna ne Roland bonna ti mukoze omulimu ogw'amaanyi kusomesa eggwanga, si ggwanga lyokka, ensi namba. Kubanga kuva lwe najja wano ku Unique Media, omanyi Katonda takolera watali abantu. Obadde okimanyi Katonda akolera eri abantu. Kuva lwe najja ku Unique Media, Katonda musabye n'akolera abantu bangi, ate nange nankolera, ate ne Samike n'amukolera, ate ne Unique Media n'agikolera. So twebaza Mukama ku lwekyo. Okay. First things first. Yes. Tugenda kuba lunaku lero twogera ku kye bayita obujeemu. Katonda akutumye genda okole kino, n'osalawo nga mu ntegeerayo, n'osooka n'olindamu oba n'ogaana n'okikolera ddala. Kitegeeza ki? Era repercussions kizoyinza okufuna. But etunaa kugenda eyo njala osooka oggyewo ebiyitiŋŋana ku social media bagamba osaba abantu ssente. Mbwera abaana bakubira n'obasaba ssente. Omu nawulirako eyagamba nti bakubira n'obagamba nti ekimu eky'ekkumi balekerawo kiwa mu kyaki zaabwe, bakiwe ggwe gwalina omukisa. Lwaki okikola? That is wekiba nga kituufu. Oyo yakugamba bw'atyo yakugamba bubi. Teyakwenaratinga the way ngeri gyemba nsabamu ssente abantu. Nsaba ssente, sisaba ssente zange z'okulya, nsaba ssente z'okuweereza. Another thing, bw'ojja nze kusabira, nina emitendera gye tuyitamu okukola ki nga tusabira babiri. Si nze kalina okusabira, tulina okukola ki kubeera involved bantu abo babiri. Nti lwaki Katonda tayagala ffe abasajja, kati nga bugamba nti Samike oli azze atambudde mu basumba bangi ng'ajje bamusabidde nga tebikoze eki tebikola. Kati nze Katonda alina kye yaŋŋamba bwe nakyala mu ggulu nti muntu wajjanga kusaba naawe, ekisooka olina okumugamba okusiiba. Era mbagamba ne tusiiba nnaku 7. Era bw'amala kusiiba muwanyiriri mu Bible. Era bw'amala kumuwanyiriri mu Bible, then ne mugamba olina okusiga ensigo mu ekyoto kino kyengenda kubanga nkola ki kusabiriramu oba nga tusabira wamu. Kulwa bagiyita prayer request mu Luzungu oba mu Luganda bakiyita batya? Kulwa ekyo kyoyagala okufuna. Kyoyagala tukusabire, kyoyagala nkusabire. Kakati eyo nsigo era sibeerangaawo ne ŋŋamba nti oba mpa mitwalo 10 oba mitwalo bwegiti. Abalala juzi nali nkugamba n'abaana b'isomero bajja naye nga basiga n'olukumi. Naŋŋamba musumba nsabira, njagala magezi n'aleeta 1500 n'omusabira. Juzi twafunye testimony ng'abaana bayiseewo exams. It's not nti lwaki nkikola bwe ntyo nti Katonda bwe yagamba Ibrahim nti mpa Isaac, okitegeera. Katonda yagezesa Ibrahim nti bw'abanga asobola kola kikumuwa Isaac oba waba mwagala. Then
Ibrahimu bwe yakkiriza kuwa Katonda Isaaka omanye kyaliwo Katonda yamugamba nkuwadde omukisa gwogenda ogenda kujuza ensi kwegamba namuwa the promises and from that day Ibrahimu tiyaddamu kubonaabona. The reason why people I pray nembasabira ne bawona mbasabira ne bakola ki ne bawona ebirooto ebibi osanga bano waliwo ekimutuga osanga wano ayina ekirwadde. I have a lot of testimony. It's because when we're following these protocols enkugambye nganze sigamba nti mbanzitadde oluusi nkyusa sigamba nti wekito bwekiba oluusi kusinza Katonda oba mwoyo wa Mukama bwangambye bweto bwenkyusa. So oyo bwe namugamba kusiga ensigo ye yakitwalamu nti nkola ki nsaba sente. Namba 2 sente ate bangi mbasabidde era sometimes nina babinasabidde bamu babadde babuuka bagenda Saudi nga bamu bagenda Dubai ne bajja nga they don't have any single coin. Era angamba buli muntu yena wangamba nti musumba sina sene era mugamba it's okay when you get if you don't get but I don't pray for people to be poor. Mbagamba you will get and they get. You understand? Ate zino sente ze baleeta zonna nduuzo obadde ongoberera ndaba twakakola 2 crusades okitegeera eyasooka yagwa bulungi n'eyokubiri yawedde zonna zigenda ku akaunti ya crusade kubanga lwaki nina okubeera faithful before God nina okubeera wa mazima maaso ga Katonda not only even before God even before people. Ensonga lwaki nsaba sente za crusade oluusi era biri mirundi ebiri oluusi nsindika ne budget wama gwe sigikuweerezangako kati bagamba nti wosindika budget tebalina buzibu nakyo naye ate you go further mu inbox zaabwe n'oba pestalinga into giving in money to you. No, oyo just ayagala kwonona obuweereza katugambe bwe tutyo because I have many people in a spiritual purpose gundi WhatsApp group. There are many. I have a lot of people around me. Oyo just ayagala kuvunza, but of which I've seen many. Ndabye banji, ndabye ba divergence mani, bona mu inbox yange oluusi natuuka ne ngamba kati Mukama gwofuga. There are many, bali nange babingamba wano. Yeah. Oba okyali ku katuuti oba oli muli mu crusade oba muli mugaba ebintu oli nakukuba kintu nti wabbye oba abaana kati neweebuuza nakubbye gwe nakubbye ye kenyini atubuulira amazima twamubbye oba namubbye. No, it's all about ate kankubuulire esamike tuli mu kuweereza olaba gwe wonzijjako omukisa olaba oli wanzijjako ekikolimu nga yali yenonyeza bibye okitegeera tufe tuli mu kuweereza by the way n'essaawa zino Zambia yatuyise leave alone Uganda Zambia etuyise egenda kuweereza kakati olya aveeri atandike kwogera ebitakwatagana. So I don't believe in that. Me, I believe that I ask seed ensigo ngisaba. So the thing is sente oba ensigo yes yo gisaba ngisaba ate sipininga ngako muntu era bwe musaba n'abanga nanga musumali sirina mugamba isoke let's pray kubanga nina n'omwana juzi gwe nasabira yali tayina ne musabira just Mukama namukolera miracle nankubira nga aseka nagamba banaye musumba osaba nemugamba what happened nagamba kansoke nkwokyeyo pooko nasooka nampa pooko bwe twayogera nenyongera neyesaba nagamba kati ensigo yange yino. That's all. We don't need kutwala ku level ndala. Atayina nga watakiwulira still omusabira. They are very very many. Okay. Yes. Kati lwaki olowooza bakwogerako ekyo? No, there's someone behind those girls. Waliwo atiimu y'abawala n'abalenzi ate waliyo omuntu ali behind them. Yes. Kwaba nkubira abamu baŋŋambaawo simanya sente era nze yansaba sente ne mwesonyiwa ngamba nja kuleeta wano
nkubuuze nze ebyange bya kamera because mba nakuleeta ku kamera kyeza n'ebibuuzo tuba tulina biddira mu kamera. I think ekyo kivuddewo naye nja kukyongerako nange ŋŋambe nti gwoba oli eyo nga tokiwulira kuwaayo nsigo yo. Of course. It is okay. It is okay with me. I think the only problem is kukukaka. Yes. Naye baba nga tebakukase, leave it. Anti aveeyo atubuulire atuweeyo bukakafu. Okitegeera. Yankubirako yaŋŋamba nti oba yakiŋŋamba atya nti olina engeri gye wamugamba Katonda nakusaba nga asooka asindike then olyoka ogire. No. Oyo ali mu kutwonoona. Naye oba okiriyalinze ekyo ne kivaawo, I think tutegeeraganye. Era oyo nja mugamba ali oba oli antwala kuwa nsigo yo eri Eddie togimuwa. Eri buweereza si Eddie. Ate era Eddie oba wadde obuweereza. Anyway. Yes. Kale oba kankikyuse oba obuweereza bwa Eddie twala buteekamu nsigo towa. That's all. Ate era wabeera ng'ebyaddala ng'oli eyo ng'olina obukakafu bwo era ng'obumanyi mu mutima gwo nti yakukako okuwaayo ssente ate n'oziwaayo, ekyo kibi. Era nze ne Unique Media tukivumirira. Naye obeera ng'omanyi owaayiriza ekyo nakyo kibi. Ate kibi ddala. Nze ne Unique Media ne Katonda tebabyagala. Waba yakunyinawe yakunyizaamu oba wamufuna bubi and all that, I think twesonyiwe ekyo tukiveeko. That is waba yakunyiza. Omanyi oyinza okwogera n'omuntu lumu n'akufuna bubi n'anyiigira ekyo. Ekyo bwe kibaawo akiri yalinze ekyo nakyo ndoza tukiveeko. Okwongera ku Samike, nze nina ettiimu y'abantu, ttiimu y'abasumba banyigiriza nnyo ku kisenge. Okitegeera. At a certain point natuuka almost was crying to God. Ngamba Mukama wampitira bano bantu kunyigiriza. At a certain point banga tebagambye tebavumye gwe bajja they bring girls basindika abantu abalala to trick up me. Okitegeera olina kutwickinga naye nga yetaze he want maybe the service oba musabire naye nga yajjidde mu line ndala. You understand? So you make you because messages nzina wano nzina obujulizi nze bwonna mbuyina n'obwe tubujjayo. Oli ye n'akireeta bw'atyo kati w'omugamba mu kusaba kuno ojja kuteekayo ensigo kati ye kyakola ki kyapiikingamu. So gwe buli ayagala omusabira. Yes. Your method is that. That's my method. Why? Nti abantu wenyigiramu kusiiba kusaba nga nawe wosaba ne scriptures. Yes. N'ensigo. As I monitor mba mu monitoring era bwampa ebirooto tuba tusobola kutegeera nti emisota gibadde gimutuga kati gikoze eki gimulese. Kale I think ekyo kivuddewo njala tugende ku mulamu obonako olwaleero. Yes. Obujeemu. Yes, obujeemu. Ekisookera ddala ffenna tukimanyi nti obujeemu kibi. Era teryayagala mujeemera. Obujeemu atakitegeera tutandikire awo oyinza mukimunnyonnyola otya n'akitegeera. Obujeemu kubanga nze mbadde njagala kulaga kusinziira bye nalaba mu ggulu. Bwe mbadde njagala tuwogere. Anti sooka onnyonnyola obujeemu kyeki. Nsooka ennyonnyola obujeemu kyeki before nga tetunagenda. Obujeemu kyeki. Obujeemu naddala bwe twogera ku sayidi y'okuweereza Katonda, obujeemu ye Katonda kubeera ng'akugambye okole ekintu bwe n'otakikola n'obuzaabuza n'osala makoona n'ogamba nze sijja akola ki kukikola. For example, Katonda asobola kugamba Samike genda ku street obuulire enjiri. N'ogamba
naye Katonda ate ng'abeera smart oluusi asobola kugambya mu kirooto oluusi omuntu n'akugamba esamike gwe Mukama akuwadde ekirabo ky'okubulira enjiri wa ku street kakati gwe lwakuba obeera n'okutya kati gwe n'osalawo kujeema lwaki mu kifo ky'ogenda kukola ekintu ekyo kye bakugambye otandika kusala ki makubo malala panya ng'okiyita ebbali era buli w'otuuka ng'olaba okisemberedde odduka ne weekweka kubanga oba toyagala kola ki kukikola era kiringa nga bw'olaba omwana ewaka eyo omugambye ekintu n'agaana kikola ekitegeeza omwana oyo aba tasobola kujja gy'oli aba akutya ekitegeera nti lwakuba wamugambye ekintu n'atakola ki ate bw'atakikoze amanye emigo gigenda akola ki mulya so obujeemu bwe butyo bwe bubeera nti omuntu bakugamba kintu n'ogaana akola ki ekikola kyekituyita obujeemu obujeemu so basically kyakukulagira n'ogaana akola olw'ensonga zo muno tuyinza nokigaziyaamu ndowooza nti bayinza okugamba okukola kino n'ogaana n'osala amagezi amalala ng'okola ekintu kyekimu kye bakugambye okukola naye ng'ate engeri gye bagambye okikolamu okisobezaamu naye kiba bujeemu for example nti nga wogambye baba bagambye genda obuulire enjiri ku kkubo nga Katonda ebituufu yagambye kati ate gwe n'olaba maybe olwa status yo maybe olaba oswala and all that gwe n'oggulawo church well gyonna ebanjiri era oba ogenda buulira njiri naye tewajja baawo impact because gwe wagamba kukolebwa kola kiri I think n'okukigaziiza ddala bagambye kirabo ky'olina bakutuma kubeera teacher n'oggulawo church ofuuka pasita oli apooso oli pasita olina kubeera evangelist neweetekako ekya prophet era n'otandika kubanga mu prophet ofunamu kubanga gwe mu prophet olaba weewakola weewali ssente yes gyonna oyinza okuba olaba okolera Katonda naye ng'oli mu bujeemu in fact ng'okolera sitaani because bangi abalowooza nti bakolera Katonda naye nga bakolera sitaani mu butamanya yes anti kati kwongeza ku ekyo bwe tulaba mu kitabu kya Esther Vasut yali queen nga mukyala kabaka kitegeera kati kabaka oyo n'ayita amawanga gonna n'abagenyi ne babeerawo kati n'atumisa queen kubanga queen yali mulungi nga mulungi kulabako Bayibuli bwetu bwegamba queen n'ajeema olaba wayiwa obuyinja bwa kabaka akasweru yagaana bwe yagaana omanye kyabaawo kabaka ye teyaddamu ebyo n'agamba bannaye abalaawe bange bakozi bange muntegekere abakyala abalala muleete ennonde mukyala omulala okitegeera kati tuba tukyali awo si kwe kugiramu Esther si kwe kuli ekifo kya Vasuti kubanga yali mulungi yeepanka yeewulira okitegeera bamuyise ajje adressinge abagenyi ba kabaka n'ajeema omanyi we yakomenkereza yakomenkereza ng'afudde kati ate kabaka ojemedde kabaka n'omuswaza gw'olowooza kyekiddako walina kuttibwa ekitegeera kati Esther munaye ye mugonvu kati taliddeyo entebe yaani ya buli agiridde so ebintu by'okubeera nga ate kankubulire most cases omuntu ayinza okutuma kintu mulundi ogwo gumu ate n'okola ki n'ojeema ate n'ofiirwa omukisa twinayo eyo omusajja yafa baali banyumiza omusajja yafa naye yatuma mutabani we mukulu n'amuyita
nga musajja yali mulamu naye ng'amanyi enkya nnyinza okukola ki kufa n'atumisa omutabani we mukulu ajje. Mutabani we mukulu n'agamba muzeeyi naye ansumbuwa ampita ali mu lusuku anjagaza ki mu lusuku kumbe kati ate nti ye ali bizi ali mukola ki emirimu gye. N'addamu n'atuma yatumanga akaana ke akasembayo obuto n'addayo n'atuma owokubiri naye agamba muzeeyi naye atulekeemu muzeeyi atuleke ffenaffe tuli bize. N'addamu n'atuma omulala naye n'agaana n'atumisa omuwala naye mbu ali mu bufumbo ye tajja akola ki kuvaayo. Mu kusembayo muzeeyi n'amaliza n'agamba tuula awo omwana asembayo muto n'alyoka amulekera emaali yonna namu nga enkya muzeeyi bagenda akola bweti muzeeyi yafudde. Muzeeyi yafudde ate yatuyise mulaba bujeemu. Kugenda kutunula mu biwandiiko ono omwana omuto yatutte edda buli kimu kyonna bakitadde mu manya ge ate tolina ng'ejjo osobola bikyusa. So ne bafiirwa. Yes. So basically ekibuuzo ekibadde kiddako kibadde kigenda kubeera nti obujeemu buleeta ki? Ekisooka ky'otugambye bukufiiriza. Yeah, of course. Bukufiiriza. Obujeemu bufiiriza. Obujeemu okay, omuntu ojja otya kubeera mujeemu kubanga tuyinza okwogera abantu nga tebategedde. Omuntu obeera otya mujeemu oba oyinza otya kubeera mujeemu. Omuntu obeera otya mujeemu nti obuntu bujeemu buva nti bakugambye ekintu okikole oba bakutumye ekintu n'otakola ki n'otakikola kye tuyita ki obujeemu. Abantu bangi bazze bajeemera Katonda. Abantu bangi bazze bajeemera bazadde baabwe. Kiringa bw'olaba naawe samike ng'olina omwana wo omutumye ekintu n'ajeema. Kati oba olowooza kiki kiba kigenda kuddako? abanjeemedde era nja kunyiiga. Oba ojja kunyiiga. Anti kati bujeemu bugirawo punishment. Kubanga edda waka eyo baliwo abaagandaga kukima mazzi naye bw'ogana kukima mazzi tojja kulya kyeggulo. N'obwokola otya tojja kola ki? Tojja kirya. Kiba kitegeeza nti obujeemu buli bw'ojeema olina by'olina okusasulira. Ekitegeera olina okusasulira kwegamba kiri kye wagaanye kukola. Bwe kiro bwe kiba. Bwekityo bwe kiri. So obujeemu bwe tutunuulira binalaba mu ggulu waliwo ekifo mukwano gwange gye yantwala ewaliwo omusajja bamuyita Yona. Omusajja bamuyita Yona. Omusajja oyo yali ng'ayina engule nasanga nga ataddewo engule ng'eyakayaka. Naye bwe tuba tutambula for example nga bw'olaba omuntu oli aba mukuluko okusinga. Kati ffe bwe twatuuka n'asooka n'agijjako n'ahonaringa n'addamu n'akola ki n'agizaako. Kati nembuuza mukwano gwange ne mugamba bannaayi ono buno bugundi ng'ayina bungi busita munyenye ng'ayina nyingi kuki ku ngule. Omukwano gwange n'aŋŋamba yabuulira enjiri abantu ne bakola ki ne balokoka. Yasabira abantu yakola omulimu gwani gwa Katonda. Kakati tutuukawo tutuula Yona atandika kunyumya olugero nga bwe lwali. Ekitegeera kubanga eri mu ggulu bw'oba ogenze nga wakyadde ubanga bakututte mu kifo kimu kiringa nga bw'ogamba mugenyi yakyadde buli omu amwaniriza baba bamanyi nti mugenyi ajja yitira wange nange nina bye nnina okukola ki kumunyumiza. Eri mu ggulu teri kye bagenda akusibirira. Entanda just bakusibirira ebigambo bakusibirira kusinzira kye baagala okole ki owulire. So ne tutuula n'atandika kunyumiza olugero lwe olw'okuva bamusindika agende ne Nevi. Agenda akole ki abuulire enjiri. Ye n'akola ki n'agaana. Kakati
yonna bwe yali mu kifo ekyo waliwo okubeerawo kwa Mukama. Katonda bwe yayogera n'agamba Yona nti genda wa Nenevi obuulire enjiri. Yonna ye yali awulira ebiva Nenevi, amawulire gava Nenevi nga wawulira nti Sudani waliyo ki si birungi kyatokose ye ebikompola biva waggulu nga bikuba abantu. Waliwo omusajja wange yabadde anyumiza nga olwo anko we yali ayagala mutwala Pakistan. N'asooka n'abalabala kugenda Pakistan. Si mu bubi, siri mu kuvuma wali Pakistan. Naye omukulu n'abalabala naga anko ogirondeka. So ne Yona we yali. Yona we yali. Bwe yali ye kyasalawo n'agamba wano Katonda wayogerera, kubanga buli omu alina ekifo wasinkanira Katonda n'akola ki n'ayogera naye. Kati ye yagamba okubeerawo kwa Katonda nali nkudduka. Ye yali adduka kubeera kwa Katonda, ate Sitaani n'alimba Yona n'amulaga nti bw'odduka kuva mu kubeerawo kwa Katonda ajja kuleka. Kakati ye nga tamanyi nti Katonda ye wona wagenda kudduka amulaba. Yona yagamba n'agamba nti nenkwata nentambula nengenda Joppa ku mwalo, nfune ekidyeri kintwale Tarasiisi nviire ebintu bya Katonda bino ayagala kunzisa. Bagamba kabaka weeri bakukwata ng'obuulira enjiri, bakukwata ne bakusiba ne bakusala kitundu ky'omubiri kimu kimu. Yona ngamba nti bakwata nga babuulizi b'enjiri, ne bakwata ne bakutemawo kigere, ne bakuleka n'olajja na enkya ne bakomawo ne batemawo mukono. Obulumi obuwulire paka kugumba paka batuuka nti bagamba ofudde katutwale tukole ki tusuule. So Yona n'abibalabalamu ng'alaba wagenda eyo mufu. Ekigere ebigere bagenda bitema bakutemako kamu kamu. Ye Yona agamba yali ayagala afe nga talolezezaako ki obulumi, amanye nti afudde yenna. Kitegeera n'agamba wakiri nze kugenda gundi Nenevi, wakiri kangende Tarasiisi, wakiri we bigaana nja kufiira wenna wonna abankoze eki nfiiridde. Kakati nange omanyi woli waba kunyumiza oba owulira olugero munda muli nga lunyuma. Naye era bw'ayogera nti batema okoki era naawe obulumi oluso obuwulira gamba ne bakulaga ngeri gye batemanga abantu ababuulizi b'enjiri. Okitegeera. Kakati Yona n'akola ki n'alinnya eryato n'asasula ku mwalo Joppa. Olwo Sitaani amukubye akaama amugamba evaayo. Kakati nze ate oluusi neewunya era Katonda aleka Sitaani n'akuba bulungi akaama. Ye kasita Katonda aba yakoze eki yamaze kwogera tayagala kuddamu kugamba. Kati Yona alinnya eryato batandika. Yona ye kyakola agamba omugezi asasulira ddala ruumi eno munda ne yeekweka ne yeebaka eno. Kakati batuuka ku makati g'ennyanja omuyaga ne gusiikuuka. Kati omuyaga gwasiikuuka nnyo. Bano ab'omu lyato ne bagamba tusuule emigugu. Bwe basuula emigugu omuyaga ne gugaana eryato lyagala kola ki beyongera bwe. Kati ona kapiteni agamba buli omu yita Katonda wooli. Ne bayita Katonda ate Katonda waabwe yabayamba teyabayamba. Kati kapiteni aba atambula n'agenda n'asanga Yona ng'akoze eki ng'ali mu tulo. Banne bali mu kufa ye ng'ali mu ki ng'ali mu tulo ye tayagala kumanya. Kati bwe bamuyita ne bamugamba ssebo kumbe Katonda we yatubonyaabonya. Lwaki otuleka Katonda watubonyaabonya twakoze eki? N'abagamba munaye nze nadduse mu kubeerawo kwe, kubeerawo kwa Katonda nakudduseemu kubanga yantumyewa Nenevi. Kati saagala agendayo kubanga nammwe mumanyi ebiri Nenevi. Ne bamugamba kituufu tubiwulire ebiri Nenevi.
naye ate gweobanga katonda w'amaanyi akutumye lwaki togenze agamba sisobola obanga yeriwa nja kufiirayo kati yonna ne bamugamba kati tukole tutya n'abagamba munsitule munsuulewa mu nnyanja mujja kuwona kati nze bwe yayogerayo ekyo ne mugamba yonna ne mubuuza kubanga sometimes bakuleka ne mubuuza gwe wali tosobola kwesuula mu nnyanja yangamba bw'ati yangamba nali saagala kwetta nali njagala omuntu akole ki anzite naye nga saagala kufiira mu bulumi nga njagala nfiire ki lumu. Waliwo oyogedde ako waliwo omusumba omu naleera ndi ku YouTube okwo waliwo omukulu yali asabira ewuwe ne wabaawo ebiriwo era byagira mu mawulire biki omukulu n'agamba nti lumu yali atudde n'omusumba oyo kuba yabeeranga naye bali ku dining bali emmere n'agamba naye mu butuufu nakoze ensobi oba abantu mbagamba amazima oba nzireyo ewaka wange nagaa naye ate we naddayo nja kuswala otegedde nti azudde nti kye yakoze kibi era amanyi Mukama yamunyizizza amanyi Mukama si musanyufu naye kati sitaani amukubiddewo akaama amuga ebyo kasita obyogerako buyiye owedde okugenda kuswala swadde era omusajja oyo nakati yagaana ali mu kwekaza era n'enjiri gy'abuulira musobola ogiraba otegedde tikati yakugattirira yegatta agattagatta amanyi tekiri kyogambye nti wawadde ekizampo wokola obujeemu omanyi obujeemu jala tukinyonyola ennyo mu mbeera eya obujeemu kituufu kwe kugamba okukola ekintu notakikola totale naye ate abamu bakola obujeemu nga beenyigidde mu kasita nakikola kasita kyenkola kifaanana nga kye baŋŋamba obwo nabwo bujeemu nabwo bujeemu so obujeemu buvaamu ebintu ate byogenda kusasulira ate oluusi bw'obanga tobisasulidde infact osigala mu kibi okimanyi nti obujeemu buleeta ekibi buleeta ekibi anti kati obujeemu buleeta obulimba yagala gaana mpozi wagambye kyofunidde mu kulimba okikuuma na kulimba nekyofunidde mu kusaba okikuuma na kusaba kyofunidde mu kuloga taata tova ku kuloga bigenda sigala ng'ologa yes kyofunye mu kusaddaakira abaana b'ekika abantu b'ekika bamaleewo because w'okyukira yanodda mu Katonda bigenda otandike afresh ate afresh bitwala n'obulamu juzi tulina gwe twaziise yasaddaaka n'atuuka n'akola agamba obwana bwange sikyaddeemu busaddaaka kubanga olaba obujeemu bujja n'obulimba lwa nsonga w'ojeema oba oyagala nnyo okujustifyinga your position kati weesanga otandise okola ki okulimba naye ebirimbo bino nga bwe bagamba abaganda bwe bagamba ennaku z'omubbi zibaameka ana waliwo wootuuka ng'omuntu okyasobola kirimbo kirala nga biweddeyo nga option esembayo eryagi kudda wa taatawo ofukamire ate okumanya sitaani ono muzibu akukoza ensobi n'amala n'akuleka awo mu bbanga olumu ati bannaye sitaani ye kyakola w'oswala kubanga mu butuufu gwe nga Katonda yagamba okubaako by'okola n'ogaana obikola
njogera kati nno n'oyo Kizito oba Nalumansi ki ekikufukamiza nti ate omusaba akuwa ebintu? Waliwo omusajja bamubuuza lwaki watemye lwaki wamutemye, nange simanyi ekintu kyambaddeko because omusajja yakutuma genda okole kino oganye okikola kyokka buli kiro ofukamira taata mpa ssente za sukulu fiizi mpeeza renti nsonyiwa akusonyiwe ki? Anti bw'atabikuwadde ate okomplaininze anti gwe ebibyo bikoze. That is the question. Nti gwe oyagala ebibye gwe ebibyo bikoze ogamba Katonda oyagala ebya Katonda bwe Katonda byagambye oba byakulagidde obikoze. Nze last time yankyalira yaŋŋamba abantu bange bagala kunziba bubbi buli kaseera. Waliwo ababala abo balokole tulina ababazi naawe bo nga balowooza bagezi nnyo bagezi okusinga Katonda. Nakuba ebisiibo mwezi ku mwezi naye ekintu nga kigaanye. Ali munda mu kyaki omwo naye agamba Mukama wampeera emmotoka bajja kundaba. Ate nga bamala ne batuukiriza era olugifuna tadda. Ate gw'olowooza ki? Yagimuwa era amuwulira agamba oke nga bw'ogambye ojagala njikuwe kanjikuwe ndabe kinnaku. N'alowooza mugezi nnyo okitegeera. Kate gwe bano tobalabangako aba mubeera mu kyaki omwo ng'omuntu asaba kubeera kufuna musajja n'amusabira emyaka ebiri ng'ali ne paasita nno basiiba bagayirira Katonda. Katonda n'amuwa omusajja n'atwala obudde bwa Katonda bwonna nga maama takyalabika ku kyaki aba abibiita musajja. Olina woolala woyagala kuntwala nedda kyekyo mwebali kubanga at first place abawala bamala biseera mu kuwanirira ba sweetheart waabwe no obudde obungi kumala ku simu ng'ayogera ne boyfriend than obudde obusinga okubuwa Katonda. You understand? Kati kyova most cases ba otomera kubanga omulenzi ojjako kati nfunye cases nyingi umaze n'okyogerako okuva ebweyo nga bano ba boyfriend bawa ne Uganda bakwana abawala baliwa bw'amala mukwana n'amuyitiramu diiru gy'ayagala akola nti bwe tugiyisaamu ng'ompadde ssente ojja kujja nkuwase ebintu bikole ki bitambule. Kati ye boyfriend bw'amala muwayo kati omulala yali akaaba nga amaze muwa miliyoni ezo 2 bw'amala zimuwa simu ng'evaako simu emala kuvaako agenda amuwala asigala maziga. Kati bamu bajjanga nembasabira waliwo omu nababiri kati waliwo n'omulala ate Yesu omaze n'okyogera nti babeera eyo ne bajja kati wafuna boyfriend natamanya nti oluusi omuntu gwafunye tamulabangako tamanyi n'ebimukwatako just boogera ku ki ku simu. Kati obudde bw'abadde amala ng'asaba abuwaani boyfriend. Kati ekiseera kituuka Katonda ye n'akulaga amaanyi ge nti boyfriend talina okutwalira obudde kusinga nze. You understand? So sogedde gamba nti temwogera n'aba boyfriend n'aba girlfriend bamwe naye olina okumanya bagamba there is time for everything. Bible wetu begamba nti waliwo ekiseera kya buli kimu. Waliwo ekiseera ky'okukwanibwa, waliwo ekiseera ky'okubibwa embaga, waliwo ekiseera ky'okubeera mufumbo, waliwo ekiseera ky'okuzaala. Singa bakukwana n'omisinga ekiseera ky'embaga amazima ebiseera biba bikulese. Ate kikoze otya gw'olina okipulaninga nti obanga ofunye akukwana making sure akukubye embaga bw'amala kuba embaga making sure muzaale ki abaana. You understand? Okay, today wali ku bujeemu. Obujeemu bujjanga bw'ogambye nti oli osobola kujjawo ekifo kya Katonda n'ojeema kubanga oli mu love. Okitegeera? N'omujeemera yadde kumusinza yadde kufuna obudde obusaba yadde okitegeera.
nakugambye nti bayibuli egamba bweti njagala abo bakola ki abanjagala n'abo abanyiikira akola ki okunoonya ekitegeeza bw'obanga toyagala Katonda ate nga otonyikidde kumunoonya tojja mulaba okitegedde kati kyolina okola olina okola ebintu byonna mwagale ate munoonye ajja kulabika ajja kujja ajja kweyanjulira ajja kukubuulira kiki kyonna kyolina okola. Number 1 nti bw'olibeera nga oli mujeemu n'omuntu w'ensi asobola kitegeera nti yona bwe yali anyumiza wano nga bali mu lyato bano abasajja ne bamukwata ne bamusuulawa mu nnyanja bwe bamusuula mu nnyanja ennyanja nekola ki nekakana. Omanyi kati abasajja bano abaali mu lyato ne basinza Katonda waani wa Yona ne balaba nti Katonda waabadde neki n'amaanyi. Naye okimanyi nti wobeera mujeemu olina abantu b'olumya olina bantu mukululo gw'ogenda ng'olumya nga gwe tomanyi. Kati ab'omu lyato bali bagenda kufiira bwereere ebintu byabwe bafiira bwereere ne babisuula lwa muntu ki omu okitegeera kwegamba bujeemu gw'oyinza okulowooza nti w'ojeemye nti ki nze kanedda okimanyi bw'ojeemera Katonda n'abaana b'ogenda kuzaala bonna bajja kuba baana bamujeemu bajja kisikira so obujeemu olina gwe kennyini olina kwewuliriza. Waliwo akaseera kolina okwewulirizamu ne weewulira n'ogamba naye gundi yagambye nga kiri ky'ogambye oli musajja yali eri ku dining n'agamba naye n'akoze ensobi ekintu ekiri ku kintu kyo ekibi oba obujeemu bwe tuli mu kwogerako nze akuliraanye nyinza obutakitegeera nti wakoze obujeemu naye igwe oba okimanyi gwe yabukoze mu mutima oba okimanyi neweekaza kiringa bulimba ffenna abali wano osobola otumatiza naye gwe mu mutima oba okimanyi mbu nalimbi. The question is omanyi effect gy'oleese ku lw'obulimba bwo omanyi b'olumizza ku lw'obujeemu obwo bangi. Olaba omwana bwe bamugamba njagereza nnyo ku baana lwansonga I think obujeemu wetuba tukinywa kiyinza okuviirayo nnyo ku by'okunsi wano kubanga bayibega ebyokunsi bitulaga eby'omuggulu nti omwana bayinza okugamba ekintu ewaka tokola kino n'ojeema notakikola naye olumizza bano wammanga gwe mu ssanyu lyo lyoyagala oba mu kyoyagala ofuna mu bujeemu bwo taata omulumizza maama ab'eŋŋanda abamu n'ab'emikwano olw'ekikolwa kyo kimu ate gwe kyotalabanga makulu ebiseera ebisinga bano abantu abalumwa tobalaba balumirwa eyo kakati we bagamba nti Mukama waba kutumye nti genda katugeze okole kyaki ngereze ku kifo ki mu kyalo nnyo oba kyalo kye gende 40 emanafa gende manafa serere bagita serere gende serere oteekeyo kyaki gwe n'obalamu n'ogana naye serere eyo bakutumye kuva wano mu kibuga nve mu kibuga ewali kasente serere eyo waliyo abawa ekimu eky'ekkumi ekiwera ekyo n'okwata kyaki noga kasita byonna mba mpeereza Katonda bye mbadde ngenda obuulira esserere era bye nsigaddeko Katonda mpeereza Katonda omutuufu n'okwata kyaki n'ogiteeka mu makkati mu kibuga Kampala owulira
kituufu oba obeera oweereza Katonda era ogenda kuwulira njiri etwala abantu ki mu ggulu naye abali esserere Mukama be yakutumyeko emyoyo gye egikyabula yagalagaana bagikubalirako abantu abo bafa bali ab'esserere nga kituufu ne wano wooleese kyaki togenda nnyo kubeera effective lwa nsonga si wooyitiddwa togenda kubeera ne impact y'amaanyi tewali impact eri abantu bali abakaaba Katonda be yakusindikako okyabalese mu bbanga ate nga nkubuulira tasobola kubaamu mu bintu byo ng'omujeemedde naye era omugongo agukubirawo Samike onzijukiza ffe bwe twali tutandika crusades Katonda yali very clear agamba mu east nembuuza mu east sirinayo gwemanyi katati ngenda mu east nze abasumba bamanyi abamu bali mu western abamu bali mu northern katati mu east ngende nteekeyo buteesi crusade nteeke ebyuma nti ate mujje mulokoke Yesu abayita mwena kwegamba olaba ebibuuzo bye neebuuza kati ebyo ebibuuzo omulabe yabireeta olaba omulabe aba wano ku pembeni omulabe akulaga nnyo kati nkunyumiza tuba tuli mu kusaba ku lusozi amu ku ba spiritual members ba spiritual purpose members b'omuwala muto bw'ati nti musumba nalabye nga tuli ku crusade nga biriroliro bikuba mu bbanga twa nga byaka nga fireworks nga tuli basanyufu ku crusade engamba tufudde ani agenda asasula fireworks za milioni 2 zaki ye Katonda otwagaza ki tuli mu kusaba twagala tugende tukole ki crusade ate otwongerawo budget ate budget sede tukoze ki tetuzirina naye ne bwe twamala mukyala nangamba uliriza mwana kyakoze ki kyagamba olaba Eddie you understand kati Katonda ayogera mu muntu mulala ali mutugamba ffe ate nebuuza lwaki tagambye nze abakulembera you understand naye nga kiki ekiri awo ayagala ogonde kuyitira ku oli omwana eddoboozi lyakoze ki waliisiza oleme kujeema olaba Eddie Katonda yakeera n'atonda ensi ye n'agiteekamu buli kimu kye tulaba n'akwata n'atonda omusajja oba kalekangambe n'atonda omuntu n'akwata ku magezi ge n'atolako katono n'awaako ku muntu omuntu oyo yenze gwe n'alyo atulaba omuntu oyo alowooza ategeera nnyo okusinga oli eyamutonda Katonda kyenkugambye nti wakugamba nti genda okole kino bino ebibuuzo sitaani byakuleetera mb'otaddemu reasoning kati tunaatuukayo tutya kakati eyo tunaakola tutya kakati my friend eyakutumye ye yatonda buli kimu omu yaŋŋamba nti Katonda yampita n'antuma naye nze simanyi kusoma Bible kati nemubuuza gwe wali osomyeko mu Bible nga bakugamba mbu Musa yasomera mu kindergarten bweti oba ne bakugamba mbu Eliya yagenda mu ssomero bwero ti Katonda bwakuyita by the way Musa yagamba Katonda namugamba direct nze atamanyi kwogera nayogera okitegeera kakati gwe atamanyi kwogera ogamba Katonda ayogeza bakasiru anti kyenkugambye nti twefuula nnyo nti tutegeera nnyo twefuula nnyo nti ffe twagala nnyo okukola emirimu gya Katonda mbu tumuyambeko anti Katonda eyo gy'ontumye emmotoka tezituukayo bulungi naye bwe tuteeka wano olwo otandise omutegeerera jjukira Bible egamba wabujja era ye waaba ayagala ekitiibwa kye kikole kibeere kirabisibwe ntulawo ne ŋŋamba omanyi lwaki
we yazuukiza Laazaalo yazuukiza Laazaalo abantu tebategeera nemanyi lwaki yamala ennaku kumpi 3 zaali 3 nga bamaze omumuziika Yesu n'abantu tebakimanyi zaali 3 bakugeye tasobola kujja nga yakafa yali asobola Yesu yali asobola kukola buli kimu oza lwaki teyajja nga yakafa yali olaba Yesu tayagala kushayininga tayagala glory ye kugisharinga na muntu yenna ayagala ekitiibwa kye kirabisibwe yajja nga toyinawo ogambira nti naye mbabuulire Laazaalo yabadde akyali mulamu nga buli omu akkiriza nti omusajja muki mulamu mufu yajja mwamuziika dda anti kati bw'otunulira ku sitole eyo bayigirizwa baamugamba lwaki tetugenda ne tumusabira ng'akyali ki anti kati abakujja n'amusabira ng'akyali mulwadde abaaliwo ebiseera ebyo osanga bandigambye naye ndowooza amusanze tannagira yalinda afiire ddala mumuziike n'omuziika mwenna mukakase kati ajje amugambe zuukuka vaayo kakati gwe akutumye ewantu mb'oyagala naawe omuteesezeeko so oyongereko ku byakugambye busimanya kakati bwe tukola we tuti mukama kale tuyinza okkigira ennyo okitegedde so obujeemu abantu bayinza oba tebakitegeera naye obujeemu bunyiiza obujeemu bukulabisanga gwe bajeemedde nedda tebunyiza butta anti yes butta naye ndi kuggwe kati ndi kuggwe bajeemedde waawulira obujeemu gwe bajeemedde nze senga onjeemera ekisooka oba ondaze mbu sirina makulu sirina kyenkugamba ekyogeza ategeeza obujeemu buleeta amalala anti kyenkugamba sitaani yajeemera Katonda n'amira ki oba tokyalina kyenkugamba naye ate ekinneewuunyisa igwe gwagamba nti osabye emyaka 10 simanyi ekizibu tekivaawo kituufu osaba tukikkiriza naye connection yo ne Katonda ekyaliwo oba yakubadde omugongo gye yakugamba okukola gwe wabikola alyoka akuwa ebibye ogenze n'okuna ku kintu ensonga eno ensonga erikobo nnyo okitegeera kyova olaba n'omuwala yagamba nedda bwe nali ndi mu maaso ga Katonda yagamba nti abalokole ensonga lwaki tusaba nnyo ne tutafuna okusaba ebeera nga nnimiro enkya bwokera n'olima kati ennimiro eyo bw'otagiteekamu ensigo tojja kungula you understand so gwe kati ffe tusaba n'osaba n'entuyo nezikola ki n'osanga musajja akutte microphone ng'asaba n'ogamba ono kitufa akowoola Katonda nakka naye ogenda tusanga musajja oyo ewaka abaana basuze enjala tebalina kyebakoze eki kyebalidde okitegeera lwaki nti yajeema kukola bintu bya Katonda bye yamugamba akole ye n'asalawo akole kubanga alina talenti oba tukiyite tutya kubanga yamanyi mu kutegeera kwe nze manyi kusaba nsobola kusaba kuva ku makya paka lw'eggulu ate Katonda teyakuyitira kusaba senga ntumwa nenkola biŋŋambiddwa kikyenfuna mpeera akyejja n'obutaba bujeemu ekisooka kyofuna number 1 kubonaabona ng'ate nkoze bye waŋŋamba mpeera akyejja n'obutaba bujeemu obutaba bujeemu okay kakati nga bw'olaba empeera eriwo nga for example number emu singa Katonda aba akugambye ekintu n'okikola empeera yo mu ggulu ewandiikibwa mu kitabo kyo kye tuyita book of record nti owandiikibwa nti
for example Samike yakola kyetwamugamba eggulu kyeryamugamba number 1 eggulu lyo kyolina okumanya terisobola kuvaayo bamalayika tebasobola kuvaayo bajje bakole mulimu gw'eggulu wano ffe abantu bwe Katonda batuma ne tukola ki ne tukola mirimu gy'eggulu ate bw'ogikola bulungi number 1 ofuna kyetuyita engule egirawo n'ebintu birala birina okugirawo kiringa nga bw'olaba nti Samike oyina ekika ky'ovaamu ekitegeera ekika ky'ovaamu abantu abajeemu abantu abasinza sitaani mu ggulu nabo balinayo ekika kyabwe nammwe abantu abakkiriza Katonda abalokole bwe mufa nammwe mulina ekika kyammwe mu ggulu kye mulina okubeerawo nti bagamba kino kika kya ggulu nga bw'olaba eggulu elisooka tulinamu Abrahamu Isaac ne Yakobo nti bali mu kika kyabwe bagenda bakola ki bwe batyo nga bwe barulingira so bw'okola bulungi wano ekisooka bakuwengule ekyokubiri bakuwengule kiba kitegeeza naawe ofuuse omufuzi kubanga Bayibuli egamba tulifugira wamu nani ne Yesu ofugira wamu naye okitegeera ebibiri ekirala ofuna obulamu obutagwawo obulamu obutakola ki obutagwawo kiringa juzi nga bw'olaba Katonda yayogera ne tugenda ne tukola bwe twakola juzi nabadde nkunyumiza twasabira omuwala mu kumusabira bwe twamusabira n'afuka ekiwuka bwe yamala kufuka ekibuka ate twongera sala nezeeyongera bwe twali esaidi zeeyo n'afuka omusota yafuka musota bwe yafuka musota kati omanyi we tubanga tusaba mubaamu n'abantu abatiitiira kati abamu bavaawo badduka bw'omwagenda kimu omuggo kuba ebintu bino kati tuba tuli mu kusaba ebyo bintu mu kukyuka bw'otyo nga bw'obanga obisa amaaso nagenda kuzibula amaaso nga mwala agudde eri ebintu bibuzeewo ne bibulawo kati oli ajja n'omuggo ayagala akuba ne mugamba bigenze naye kye twakola ne tusigala nga tukola ki nga tusaba nsonga lwaki mbagambye bwe nti mpu Katonda yayogera ne tutajeema kati bwe twagana kujeema ne tugenda tukola ki omulimu kati mukola emulimu mubaamu abantu abasumulukuka kati luli twakola abantu 2 ne balokoka this time walokose bantu 454 okitegeera so nga bwe ebyo byofuna mu ggulu biba bingi ne wano ku nsi ofuna emirembe ekisooka ekyokubiri kubanga oba okola mulimu gwani gwa Katonda akuwa omukisa ekirala akuleetera abantu okitegeera ekirala akuleetera kye tuyita tutumu kwegamba abantu bamanye nti oli mukola ki omulimu gwa Katonda okitegeera so bintu bingi byosobola kufuna ng'owulidde eddoboozi lya Katonda ng'ogenze ng'okoze eki ng'obikoze lwaki tutunulira abasajja bali mu Bayibuli nga sinaba kugenda eri bamu benjagala kuba benalaba muggulu Musa yawuliriza ddoboozi lya Katonda Katonda bwe yayogera naye mu muliro namugamba ekisooka yamugamba jjamu engatto nazikola ki tiyajeema kati bwe yamugamba byonna byamugambye namugamba kakati nasobola nti Katonda kwe kumugamba olina ki mu ngalo ezo ti n'omuggo namugamba gusuule wansi byagusuula ne gufuuka ki omusota naddamu namugamba gukwate nagukwata ne gufuuka ki omuggo ye Katonda kyayagala kumanya kiki kyolina ayagala kutandikira ku kyokoze eki ku kyokutte yajja n'atula mu pulaani z'oli ye Katonda bw'ayogera ayagala oteekeko strategic then yajja akole ki agituulemu okitegeera kati abantu bamu era n'ekirala kye mugamba nti oli agenda n'asaba naye nga sigamba kale bujeemu naye ngezaako okulaga n'asaba naye Katonda abuuza onsaba oyagala gundi kiki kyotaddewo kyenzija kutandikirawo onsaba bizinensi kiki ogenda akola ki kiki kyogenda akola Katonda omusaba bizinensi zokola motoka zogula motoka wonna obanga z'okusubula motoka wonna onoosubula motoka olina okutandikira wansi tandikira ku spare parts
okitegeera. So ebintu ebimu Katonda ye bwe yayogera ne tujeema ne tulema akola tufunamu obubi, naye bw'ayogera ne tukola oba ofunamu ebisingako. Ekirala waliwo ekintu kye nalaba eyo muggulu, waliwo basajja ba Katonda muno ngenda kwogerako omu Katonda we yayogera ne bawulira. Omusajja oyo namulaba bamuyita Apostle Deo balaba ikubo, namulaba muggulu eyo Apostle. Kakati Apostle wenjogerera oyo gwenjogerako ali mu kifo ekirungi, ayambadde engule kubanga yakola omulimu gw'amaanyi wano mu Uganda kuko kyetuyita kukola revival, yaleeta revival mu Uganda. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.